gayita ku kibiine gasekerera ekirungi eyo nombala naye enkende bwegwa munnalwangu atannaba kufuuka nkaŋŋa nga nayo nno yeegiriisa era yeekola ekigenyi yeetwala enkejje ku butta ne yeeyagala nnyo okufaananako munnange omukatuliki aweereddwa omudaali kale nange sijja kufuuka nampa wengwange omukatuliki atalina mudaali oba nampa wengwange ekituuti kya mayiro oba nampa wengwange envubu bagisaba omusolo ogw'okuttaka ogw'oku lukalu nti ndi wa ku mazzi ze ndi wa mu mazzi mwensula mundaba ate we bagisaba ogw'omu mazzi nti ate ndi wa ku lukalu nampa wengwanga nvubu yennyini bagisaba omusolo ogw'omu mazzi nti ndi wa ku lukalu bagisaba ogw'omu ku lukalu nti ndi wa mu mazzi byonna ne bikusobera oba kireeberebe ng'omufu atannaziikibwa kubanga ate mubalamu tabalwayo ate ne mube magombe tabalwayo eyo nno ngeri naye olunoonya nakuzuula wa wennyini awatuufu awo wenina okunywerera abange kubanga awali ekiwembawemba ate neddanzi oba essaabi weli kuba endoliro yaalyo ekikapu kyendebesezza ekirungi si kyekyabali abakuba enfuluuta kakati ndebesezza ekikapu kino ekyo mu butuufu kikulyeko obugule byeko obugule obwa masingisira nga njagala naawe otegereze era obeere nga olindirira bulindirizi kuwulira nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwowoolo munyo gwavu atalina mazzi talya sava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi w'olulimi Oluganda mu nsona lulimi eno ey'ekinini empomere ennyo enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu kino kye kinogezi ekya 35 ekinogezi ekikutuusibwako bannaffe aba Pero Money abaweereza ssente Uganda n'okuzijja Uganda okuzikomya wano mu ggwanga erya South Africa nga bw'ogenda okuwulira ate ne banywanyi baffe ba 3 Ways Property Consultants nga bano basangibwa wali Lubaga basangibwa wali Lungujja kumpi ne office za National Water we basangibwa Lungujja Kamanya zone kakati nobo bakola ku byattaka ate nga tebakuguza ttaka buguza wabula bamalodi kuguza ate ne bakuzimbirako n'okuzimbirako bagamba nti osobola okufuuka landlord eyo y'engombo yaabwe kale nno 3 Ways Property Consultants lwaki yogera omwe amagamaga sooka owulirize bino Pero Money woli weri weereza sente ku musindo ogukyasinjidde ddala mu ngeri y'ekinnanzungirizi ozijja South Africa ng'ozitwala Uganda ozijja Uganda ng'ozireeta wano mu ggwanga erya South Africa kubira Honorable Scovia Mugabe ku 0749 bali ku suuti 5 mu Elephant House ye Johannesburg ku luguudo 1555 Albertina Road omubala gwabwe gwo gwakifunza send now receive now zituukirawo wabula ate ggwe Munnayuganda munnange mukwano gwange gwanoonya abakugu mu by'ettaka abeesigwa ate era abeesimbu gwe munnange onootungira ku luuzi kubanga ezitali ntunga eziwuubira nkwanjulira ba 3 Ways Property Consultants abasangibwa Lungujja ku Kamanya Road okumpi ne office za National Water bano bakulaba muno okutunda ettaka n'ebizimbe ebiwedde ate nga mu butuufu ku miwendo egyesigika nkugambye emiwendo gyabwe mirungi ddala beeyune kale bano okumanya ebisingawo kubira director waabwe director wa 3 Ways muzukulu wa Mugema Tamale George ku +256 75 27 17 63 otyo naawe beewuliriddeko ba 3 Ways Property Consultants ate n'owulira ne banywanyi aba Pero Money kale nitwebaze nnyo kampuni zino kubanga zitutuusaako olulimi lwa Ssaabasajja ogwo nno mwoyo be bawagira olulimi lwa Kabaka luno okubeera nti lutambula babeerawo nnyo balabe nti olulimi lwo terusaanawo mwebale nnyo mwebayire ddala Pero Money ne 3 Ways Property Consultants mubeewuliridde mubeetanire mubawagire olugero luno lugamba nti nsiriikirira nfiirwa bannyinaze babiri enkoko emu nsiriikirira nfiirwa bannyinaze babiri enkoko emu olugero luno tulugeze ku nkoko tukyali ku nkoko bw'obanga olina ekintu ky'oyagala kyonna munywanyi Sseruganda oba Naŋŋanda toweetuulako tosirika yanje ensonga kyogere bw'osirika tojja kukifuna yogere ate otuuka ogambe gwe wenyini gw'ofiirwa nga tokyogedde edda omukyala oba omuko bwe yabanga agaba
ng'ayagala kugaba mwannyina bamuwanga nkoko. Kaakati omuntu nga yagaba enkoko, oyagaba enkoko abeera mukoddomiwo, abeera ayita oli amuwa mukyala we muko, aba muyita mukoddomi. Ate oli agaba mwannyina, aba ayita ono gwawadde mwannyina muko mu luganda olutuufu. Ekyo nakyo tukiyigidde awo. Naye nga olugero luno mansirikirira nfiirwa bannyinaze babiri enkoko emu, anti edda munnange abantu bayinzanga okuwasa mu lujja lumu n'afuna abakyala babiri. Ebintu by'edda byali byangeri. Kati nno nga buli ayinza okukozesa olukwesikwesi n'awayo enkoko emu ate n'atwala bannyina booli babiri. Naye oli bwe yabanga tegalaba kimunyigiriza yayogeranga nagamba nedda munnange enkoko eno ate bannyinaze bali babiri. Kale olugero olwo nalwo bwe lutyo bwe lwatandikira. Naye lwe bayigiriza obuteetuulako nga waliwo kimwagala nabutasirika mweyogereko. Yo yanje ensonga omuntu anaategeera atya nga tojjanjizza. Kamba siibule kuba akadde kakombye mu kyekkobe ky'ettungulu kiwoomerera. Nzikuse mirembe naawonga ngalamidde, wadde agalamidde tabula gwata. Era mukimanyi ekyo kirungi nti nemmanvu ettembaala. Kale mbategeeza nti nze nsiibudde awangaale maaso moogi.